ali mu mitambo gy'akalulu ako si Simon Byabakama. Ali mu kalulu kano bamuyita Salimu Sale ne Muhoozi Kanyerugaba bali abantu aba. Wabula bayambibwako Kiriwa Kiwanuka, Audrey Kalugire, nkiddamu. Abali mu kalulu ako mulimu Salimu Sale, Muhoozi Kanyerugaba, bayambibwako Kiriwa Kiwanuka ne Audrey Kalugire. Chief Justice yabalidde mu court. Bebantu babiri bali babiri. Sale ne Muhoozi bebali mu era ono Simon Bakama just ono bamukozesanga sole yangatto. Ebiwandiko byonna byafulumya ne byayogera si bibye. Zonna afuna order from above. Byonna byayogera afuna order from above si yabikola. Njagala ng'olina muganda akola mu commission mubuuze bukyanga tutandika okgenda mu kalulu kano Simon Bakama yali atuzaako board of directors or board of governors oba abakulembeze bonna mu kakiiko ako by'okulonda bali ku office ze ne batulaba discussing about the future of Uganda and how they are going to conduct those elections. Kamala kunya ku mazzi mubayina mubabuuze. Buuza muganda wo ng'akola mu electoral commission. Simon Bakama yali atukizaako olukiiko olukulu lwonna olw'abakakiiko ku by'okulonda n'atunababulira forward n'engeri gye bagenda mu kukwata mu akalulu ako yali talutuuzangako. Simon Bakama ye chairman w'akakiiko, ye Ssekamwa ye mwogezi, ye buli kimu. Abala bakola mirimu ki? Wali owuliddeko nti Simon Bakama atuzza olukiiko lw'aba district returning officer bonna mu ggwanga n'aba briefing ku bice bigenda ogenda mu maaso. Luli nkuwadde olukiiko olufuzi kati nkuwadde olukiiko lw'aba returning officers bonna mu Uganda yali abatuuzizaako n'aba briefing kye bagenda okukola no tekibangawo kubanga akalulu kalimu Salimu Sale ne Muhoozi. Kati Edwin Kalugire ne Kiriwa Kiwanuka bo bannamateeka ebibaga biki ebyokkola buli kyonna omusajja kyayogera kyonna Salimu Sale wa Muhoozi guno muzindaalo so si yakola ne byawandiika bamuwandiikira biwandiiki ne byasoma bamuwandiikira biwandiikire ne results zennyini zagenda okusoma already weeziri nkiddamu ne results zagenda okusoma already weeziri bino byonna ali mu katemba we. Wabula ffe twabagamba tukiba tagenda tulangira tugenda mu kalulu kano tukaita protest vote. Any slight mistake tukimanyi tugenda mu lutalo kubanga government eri overdue. Byekola bibaddewo ng'ebikola tukooye twagala buyinza bwaffe. Ekyo mukitegedde. Mr. President ekyo kitegedde. Abaali mu kalulu kano kati. Era Salimu Sale ne Muhoozi nga bayita mu security organs zonna ne ba RDC balagidde baritani ba district returning officers bonna yabadde general message ne bagamba bateekeddwa okukola ekintu kino across the country kyekiriwa kuno kwe bali bonna baweddwa instruction to swap Robert Kyagulanyi's results to Museveni. Ekigambo kye bayita swap mukimanyi. Kuno kwe bali bonna. All district returning officers were instructed to swap Robert Kyagulanyi Ssentamu's results to Museveni's results. Kyekiriwa. Baweredde ebiragiro nti buli polling station eri mu ggwanga bwemala okunganya ebinagiva mu bituuka ku district bagenda kuddira buli results zonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangudde bazikyuse bukyusa baziteeke ku DR za Museveni. DR form za Museveni bakiyita swap to swap. Bw'oba olina muganda ng'akola mu electoral commission mubuuze ombuye ekyayogeddwa lwali kituufu bakikyamu. Bino Salimu Sale kwoli, Muhoozi kwoli, Nyande kwoli, buli omu kwoli. Era kambuuze abali mu State House muli mukumbona
muli mukumbona kati mbibagambi mbitegeere kuba manyi mugenda kundaba naye ekyo si kyekikulu bino tubyogera okutegeeza public kiki kigenda mu maaso ekikulu kyekiruwa ekikulu kyekino abaganda tugamba naaga naafa bagasalira essubi naaga naafa bagasalira essubi amaki amabidde kati ne Museveni okweta mu kalulu kano era naye alinga amabidde agagenda okufa kubanga tulina okugasalira essubi kwegenda mu kalulu naye ng'ekituufu tukimanyi for the first time gwe teweebuuza lwaki abazungu babadde nnyo ku kakiiko k'ebyokulonda nga bawitness nga buli ajja okwewandiisa gamba tonnabalabako bambassadors ba dignitaries bonna lwaki teweebuuza lwaki babadde nnyo mu kalulu kaliro nga batudde okuwitnessinga ani tonnabalabako kuwandikawo tonnabalabako gwe tuweebuuza lwaki bakabaddemu nnyo nga bakawitnessinga banominees banominatinze when they are witnessing each and everything and they know what Museveni plans and they have intelligence. They have intelligence, they have witnessed each and every forgery Byabakama is doing. But unfortunately, the world is going to witness. And we do keep on saying that never trouble before a trouble troubles you. Ugandans, we are tired, although we are quiet all along, but we are tired at this time. Because whenever we meet, when we move around in different countries, or the people we converse with, they ask us, where are you coming from? That I'm coming from Uganda. Oh, how is Uganda? I used to tell that Uganda is terrible than what you think. And he or she asks you that, who's your president? You tell him Museveni. You say Museveni. For how long he had been staying in power? For 40 years. For 40 what? For 40 years. Then he asks you guys, are you normal? You tell him that we are normal. But we have nothing to do. For 40 years without nothing. 40 years without hope. 40 years Ugandans are forced out of their country. 40 years the education system is corrupting. 40 years the economy is corrupting. 40 years we are still kidnapping innocent Ugandans because they can come out to speak. 40 years you pick young kids, people, you take them to Chankwans to brainwash them, teaching them patriotic. Which patriotic are you teaching them? Who are the real patriotic in Uganda? It's we, the People Power and National Platform, because we teach people to be resilient in each and everything which is taking place in Uganda. But unfortunately, for you, you are against we. You call us criticizers. We are not criticizing you. We are telling you the truth, but the country is messed up. We, the current generation, we are suffering. We are yearning for change to serve the next generation. So you want us to be like our grandies or our parents? We've lost each and everything. We've lost hope in that country. We've lost hope in leaders. Which leaders right now, they are comic. Someone comes in the public domain, in the public mainstream media, he starts talking nonsense, laughing as if we Ugandans, we are fools. We can't even come out to comment on anything. We right now, we are representing the next generation. Which generation, if we don't fight hard, that generation has nothing to protect and to fight for, because we are under occupation. You find someone in the government earning 1.5 million Ghanaian shillings. But when you sit down and you do internal and external auditor, you find someone owns multi-billions companies and business. And you ask him, where do you get the money? That is taxpayers' money. So when you come out to explain, they start calling you that you are doing propaganda blackmail against government officials.
We are the next generation. We are the real Ugandans. You are fighting harder to force us out of the country so that you can bring foreigners. Foreigners, nothing, they are going to develop our country. Their main interest is to get what is there in Uganda. Then they take whatever they get outside of Uganda to invest in their country. That is it. That's why you've allowed Rwandese to occupy our country. That's why you allowed the Sudanese to occupy our country. That's why you allowed Eritreans, Ethiopians, and the others, including Chinese and Indians, to take over our country. What about we the citizens? Yesterday, publicly, when you were asked to talk about the current situation in Uganda, openly, jokingly, you cracked a joke saying that why we Ugandans, we seek green pastures in the Middle East and other countries when jobs are there in Uganda. Which jobs? Which jobs? The police serving officer, he earns 300,000 Ugandans. The serving officer, the UPDF serving officer, he earns 500,000. Doctors in Uganda, they're earning almost 800,000 Ugandan shillings. Which jobs are you talking about? Somalians have taken over. Eritreans, they have taken over. Foreigners, they have taken each and everything which you brought to Uganda. And so, jokingly, you cracked a joke about people who are living in that country. You say that you have jobs in Uganda. Where? Munansonyi wasita nnyo kwogera Lungereza kubanga sirwagala. Musomesa yansomesa mugenzi Sonko. Yasomera Bungereza. Yali musajja munga ayagala nnyo Olungereza. Langa Olungereza lwe yalwogeranga nnyo naye nga lwefaananyizaamu abasajja be Liverpool Olungereza balwogeramu. Naye yatugamba nga atusomesa nti mwagala nnyo ensi yammwe era mutegere nnyo okuyiga olulimi lwammwe. Temweteeka nnyo mu lulimi olutali lwammwe. Kijja kulolesa mu public nti otegeera okuba oyogedde Oluzungu ne lutegeera. Wattu nakikulemu ebyo n'abalala bakomere be twasomanga lwa Obi. Kati bwe ngenda nkuze nkitegeera nti abantu basinga obungi mu Uganda bw'avaayo okwogera Oluzungu munnanga abasigadde babuuza nti omusajja oyo ategeera. Oba nkikunnyonnyola okitegeera. Gwe okimanyi nti mu Uganda omuntu bw'avaayo n'ayogera Oluzungu asibye ettaayi bantu basinga obungi tubuuza nti ategeera era abantu batandika omutya. Kati wali okulya okukomba essowaani, wali okulya okukomba essowaani weewaluwa. Tubadde mu politics wa Uganda nga mulimu balawyers babadde basingamu obungi. Era nga bwajja okwogera Oluzungu buli mwagamba wa abasajja baasoma. Naye Kyagulanyi bwe yava mu ghetto n'ajja n'ayingira ebyobufuzi. Ayambudde abasajja aboogera Oluzungu n'otegeera nti abasajja bulijjo tebategeera. Kati ne kinzizaayo ku musomesa nga omugenzi Sonko nti byaŋŋamba byali bituufu. Teweesiganga omuntu ayogera Oluzungu. Oluzungu eyo camouflage, it's just a cover. So many fools, they cover themselves in a foreign language. So whoever doesn't understand that language, you think that that person is very clever. But at the end of the day, you find that those people are the most stupid people on the planet Earth. Nti bw'olaba omusajja ng'ayogera Olufalansa, oyo yasoma amanyi Olufalansa, kumbe musiru muzibu. Bw'osanga ayogera Olungereza, oyo yasoma. Wabula bw'omuzza mu bulamu obwa bulijjo ogera kuba omusajja musiru muzibu. Ogenda nga musajja musiru muzibu. Nga musajja musiru muzibu. Kati nze omugenzi Sonko yaŋŋamba ebigambo byo kati bwe nkuze ngenda mbitegeera. Naye nga temwogezanga ne mwesiba mu lulimi olugirwa teruna kino genda bayamba. Mugenda kwetekako ekifaananyi temutegeera naye nga temutegeera. Y'ensonga lwaki mu gye tubeera osanga abantu abaasoma abavubuka nga tebakyalina baavaako tebalina mirimu ensi yabakuba. Bw'atuula okunywa omwenge mu bbala afuwa Oluzungu buli ali mu bbala school fees z'omusajja omuzadde w'oyo omwana zaafa. Njagala owandiikawo nti si byeyogera si bituufu.
abaana babagagga basomye oluzungu ne balemwa ensi oba abaana b'abantu abasoma oluzungu ne balemwa ensi babeera mu mabaala mu society nga bafuwa oluzungu buli omu nagaha mwana oyo yasoma naye waki ekyamutuukako yasoma oluzungu naye teyakozesa common sense kubeera creative nga ne gavumenti yateekawo system egenda kuyamba bantu bano kati wano bannabyabufuzi abadde mu Uganda osanga Mpuuga ng'ayogera oluzungu aluma amannyo n'aleeta terms enzibu bambidde n'aleeta term nekwata mbidde omuteeka ayogere mu indigenous languages eziri practical akulaga ekifaananyi kituufu ekiri mu politics is among the well groomed fools sanga Bampuuga otandika omulaga ekifaananyi ng'ayogera mu nnimi era ng'akulaga ebintu ebitambula mu Uganda nga tabyogera mu luzungu y'omu ku basiru abagulumingiddwa nga goloza ategeera the likes of Mbidde the likes of bano bangi nnyo kati be bantu betubadde nabo olwaleero mubeera nnyo ku social media okwo kuliko abaana bangi nnyo tebaasoma nnyo kigenzi wala wabula bw'akuzza mu lulimi lwe ng'atandise okwogera ensonga z'amakulu webuuza naye n'omwana bakusoma yandibadde ali biki wamwe ali mukitegeerezaako omwana oyo bw'atandika okwogera gwe muga atamanyi luzungu bw'atandika okudda mu lulimi lwe ng'atandise okwogera ensonga ezo ng'azinnyonnyologa omwana ono ate singa ali amanyi oluzungu oba singa ali yasoma yandibadde atya kiri kyembasanga mbaka byo tebakiyita common sense. Common sense is inborn. Oyina kubeera creative okugiteekawo obeere ng'eri active naye abantu abasinga obungi mwetya n'osanga omuntu ng'ayogera oluzungu era balooya basinga kubba bantu batasobola kwekkiririzaamu era ky'ova olaba kati kankusomesa na bino bitegeero olwaleero goloza lwaki omuzungu yakkiriza Bibuliya evundwe mu nnimi zonna lwaki omuzungu yakkiriza Bibuliya evundwe mu nnimi zonna Bayibuli evundwe mu nnimi zonna n'atavuunula physics n'atavuunula science biology sabujekiti ez'omugaso ennyo teyazivuunula mulungi mu nnimi ezaffe yazirekayo n'addira amateeka n'atagavuunula mu lulimi olulwo n'alekayo mu luzungu kati omulabuzi bw'atuula wali n'atandikira okusomera article n'akusomera reference n'akusomera buli kimu era bw'ojja wetegereza balooya ne bannamateeka takuvuga direct akuvuga bw'ati kwetolooza kati bw'otuuka no mu kkono ogenda kubula ng'ojja kwetaaga ye atandika okutegeerera so ng'etteeka bwe libanga li mu lulimi lwo nga ne constitution mu lulimi lwo teri muntu agenda kubuzaabuza lwaki mwenna mulaba vidiyo eziva mu America Bungereza mu Canada wa nga traffic police ekutta omuntu oba police eyimiriza omuntu oba omuntu yenna nga bamususpecting kubanga azizza omusango bwe bamukwata ogenda okuwulira reasoning y'omwana oyo nga annyonnyola police amateeka ne rights ze owa police amalina okwesikamu avuga nti ekyo ikoze kikyamu eryo etteeka sirisoma bwe kino kiri bwe kiti bwe ki right yange kino ndi bwe kiti kino ndi bwe kiti constitution eŋŋamba kino tolina ky'oŋŋamba abapoliisi aga okay no problem kale mbitegedde Uganda bakwata nti batwala ku muddo kulya zivayo lwaggulu zijja zibwegedde zijja kubanga bali basoma amateeka mu nnimi zaabwe constitution baagibasomesa bamanyi rights zaabwe mu Uganda kye batayagala Namago yatula mu parliament n'ateekako ekikofiira ky'endiga ne bugalubindi kuli ng'eno ataddeko lipstick n'atuula bw'ati n'atandika okwogera n'abala ne bajja ne boogera oluzungu naye ng'omuntu weekanna musabala omuntu w'ekijonjo omuntu w'eminyinya omuntu w'okubukoma ttanda kiwambya kinyaanya ndi bulungi mutamu tagenda bitegeera mba mufuga ggwanga ki kino kye batayagala bagamba Kyagulanyi na bagamba si mubanja lwaki
abana Uganda bali bamanyi nti ensi aba politician oli wafuka president ensi bayiye nobody gamba teri abigamba teri ayagala kumanya so bwavudde onalaga abantu nti ensi yaabwe buli kimu kisooka leekano basobola mu nsi yaabwe n'okwogera bamuyita mubi njagala ombulizeeko abaasoma badde bya bufuzi ddiro bazuukusa banna Uganda Goloza Mpuga yasooka okubba 5 oba Nabbanja yasooka okubba amabaati special zanga ndo wate kazo yalize ebidiba what went wrong bakisamba mugero wa basente bali bonna ebyo nabe yali muri jimu ziri ba politician bali nga tewali resilience tewali sensitization tewali okuzukusa abantu ng'ekiwo leero ekyo kibatayagala temumanyi rights zammwe mumanyi kimugenda kulonda gundi yawangudde abiwedde ensi tugimukwasizanga akalakata kati bano kyebalwana nti bazuukusiza embaata zaabwe bantu bazuukuse gwewebuze lwaki bakutera nnyo obuseegu ku social media lwaki bakutera nnyo diversion ku social media bakudivertinga kujja ku ki goloza lwaki buli mwana ajja ku social media ng'ali critical amanye ensonga bamuteekako nnyo olukongolo gundi gwe lwaki yogera boti gundi lekera ebintu byo gundi tujja kukwata tugenda kunonza ku famire lwaki tebagamba oli yamula gundi tugenda kukwata lwaki oyambula nnyo lwaki abanyoro mu social media baga nti wetu tugenda lwaki gwayogera ku nsonga baga nti gundi tugenda kukwata tugenda kunoonyereza ko lwaki kubanga bakimanyi ozuukusa abantu n'osanga omwana wa myaka 25 alina buli kimu bulamu n'ombuuza wakola ddi nga tasobola kukunnyonnyola kitawo akoze emyaka 60 talina kyalina buli kimu kyafa osanze omwana kubanga famire ba Museveni balina buli kimu kati essaawa zino nankabirwa muka Museveni ba namba 3 ya owning amasanyalaze ne banne yabagambye amasanyalaze ebimu ebitunda amasanyalaze byafudde he goes away with it nenga amasanyalaze yagavunaanyizibwako oyo nankabirwa muka Museveni oba akusatu mu Uganda mu nasasula amasanyalaze nenga mu wiiki agafunamu emirundi 2 umeme wa yuditesola kuva wadde okukola public apology mu nsi zino amasanyalaze bagagenda okuva babategeeza babasindikira message internet bayakuva kusindikira message bagamba nti tulina ekizibu kibu tugenda okulongoosa amasanyalaze gakuva mu saa 2 ku saa 3 gajja kudda ne internet n'ebirala ebya ebijjako amasanyalaze wiiki namba nga tekibategeezezza nekikola byekyagala nekigenda nekijjako amazzi nekitakubulira nti amazzi gagenda kudda ddi nekijja nekikuwa bbiru nga nebbiru gyekikuwadde amazzi tonnagakozesa nekitambula nekigenda byebatayagala bagamba oyo mukazi kati oyo mukazi oyo muka Museveni namba 3 akwasaganya amasanyalaze yandibadde ali mu kkomera nga nebigere bisibe oyo w'amasanyalaze oyo Ruth Nanga yandibadde musibe amasanyalaze it's an economic factor amalwale gakozesa amasanyalaze industry zikosa amasanyalaze small scale industry zikosa amasanyalaze abantu abalina bu business obusuna bakozesa amasanyalaze odingi kutunda byonna bikozesa amasanyalaze negavaako mu kitundu okumala wiiki nankalwa nga okyali emmere okyagenda muri n'ofuluta n'ofuwa n'omukka enkyalo gya mu public okubi make up ne bakusindika mu diaspora twagisaanyizaawo we are going to celebrate olinga ebibya by'enkoko Gwochimenti amasanyalaze okuvako ku ddwaliro gasobola okutta abaana abazaalibwa abali mu incubators n'abantu abali ku oxygen okujjako amasanyalaze without their notice. Gwochimenti eri abantu bulunaku nga mujjako amasanyalaze ne bafiirwa amata gaabwe ne bafiirwa obutunda bwabwe ne bafiirwa ebintu byabwe byonna ne bifa mu firiji. Mwagala kuba bukubi bantu masasi mbagambye abantu banoonya sipaaka mujja kukola ensobi mukole ensobi mukuba abantu mubatta abantu mujja kuleeta obuzibu
amasannyalaze mu Uganda gava nga gafuuka gakyeyonoonero. Oli najja n'asoloza ssere z'akasasiro n'agenda. Oli najja nga amasannyalaze agali mu akeedi yagavunaanyizibwako ng'oyakwata ttende y'amasannyalaze yiye. Oli nga ne toilet eziri ku kizimbe nazo bazisolooza. Mpangisa nti ekizimbe ku akeedi ani n'ensasula ng'engenda okufuka oba okwetawuluza. Nonga mugenda kukyusa syllabus education, which is good. Mugenda gikyusa, mugikyusa on what conditions? One, ogambye kale yagala kujjawo A-level, ogisikize technical schools or technical skills. Where are the technical schools was he? Where are the teachers? Era bamala okukola technical skills bagenda kukolawa. Tewali mirimu. Kubanga mwagala kukola kintu kimu kufuulinga ggwanga. Katolwala mu generation eri kunjala baga ekigambo kimu. Era mukiwulirize bulungi nnyo. Museveni, ekigula lugi kya campaign kikulaze ekituufu kye kiriwo. Tetugenda kuvaako wano. Ku internet tujja kukola mu daily basis okugula bannayuganda amaaso. Njala okubaza bakomredi wona abadde okuva ku 2017 n'okutuukula nga mukyakola video. Singa simmwe momentum gye mulabye olwalo tiyandibaddewo. This is the fact. Kamba gambe bakomredi mwenna okuva 2017 2018 2019 2020 mu gumu batubakalo ne musigala nga mukyaliko kyemukola kyekireso muzinzi gw'ekigula lugi kya kampeyini za leero ne laleeso se y'ekigula lugi kusigala ku mulamwa. Singa twasirika singa kyekiriwo, singa mwasirika singa kyekiriwo. Bannayuganda bakujjukiza balinga Joshua. Bannayuganda bakujjukiza balinga Joshua. Mwe muzzamu omukulembeze amaanyi akibagambye nti abaana b'omu diaspora abali ku social media mwebale gwe mulimu gwammwe ngalo bebaza. Tuyinza okuba twawukanamu mu ndowooza n'entegeera. Main goal yaffe yakuggyako Museveni. Mukitegedde bulungi. Mwebale nnyo mwenna abakyakola video. Nyongero bategeeza buvunaanyizibwa abo. Okufiira mu loogi ng'oli mu kuwujja kiwojjolo banga bakuwujja ekiwojjolo. Okufiira mu bbala ng'onywa omwenge. Oba kusanze sime mugi bakusanze mu simanyi fango oyogerera eggwanga lyo ng'olwanirira eggwanga lyo. Njagala okwebaza the younger generation abaana abali mu masomero. Be babuuza ebibuuzo nti ani gavumenti eriko neddako yaga nti njagala gavumenti eddako eyabavubuka. Big up. Nga nfundikira. Buno obuvunaanyizibwa abazadde abato n'abazadde abakulu. Tuzo omwana okaabe nga yakatandika okwogera omusobooli omubuulire ekizibu kya Uganda ky'ekizibu kyeki baani ekizibu kya Uganda. The Chinese, the Japanese, the Koreans, the Russians, and some other countries, they keep on informing their children or their grandkids who are their enemies of the state. Please, ngenda basaba. Buli lwotula n'omwana mubuulire omulabe w'ensi yaani. Ani amutuusiza mu mbeera etalina mulimu. Ani amutuusiza mu mbeera ey'obutasoma. Ani amutuusiza mu mbeera ey'obutalya bintu ay'obutalya ebijjulo bisatu, ekyenkya, ekyemisana n'ekyeggulu. Ani amutuusiza mu mbeera ey'obutalaba katuni Teletubbies. Ani amutuusiza mu mbeera eyombesa kitaawe n'ennyina ne batuuka okwekuba ye nga yalinga ataasa. Nnyando esoferi n'erigimu ye. Omugambe ani aleese amasannyalaze okuvaako Museveni. Musomesa abaana bammwe. Nze nkya wendi. Oba leero wendi enkya siriiwo. Guno omulimu ngokola. Era mbabuulira. Bwe mutaavayo kutandika kusomesa abaana mu migigi mito okuwabulira omulabe w'eggwanga yaani era ani atutte eggwanga mujja kufa nga mwetakula n'abaana bammwe bafe. Kansembye obubaka buno ngenda busoma naye nga nkola disclaimer. Obubaka bwengenda okusoma buli mu Luzungu ngenda gezaako bufunula mu Luganda. Wabula obubaka buno ngenda busindikira amanyi nti oli nkwezenge era ng'oli mu ku gurupu ya Museveni abajja okusaanyawo eggwanga. Gwamanyi nga tebukukwatako saagala ozimbe nsigo, saagala ozimbe mutima oba mutwe.
nkiddamu obaka bwe ngenda okusoma bw'oba omanyi nga tebukukwatako saagala ozimbe mutima bw'onoozimba omutima kiba kitegeeza nti you are part of that group ompulidde bulungi nnyo obaka bwobuno busoma buti who would be happy if their country is taken over by foreigners ani eyandibadde omusanyufu singa eggwanga lyo litwaliddwa abagwira who would be happy if their country is taken over by foreigners ani omusanyufu eyandibadde omusanyufu singa eggwanga lyo litwaliddwa abagwira be they from Africa or outside oba baddugavu oba abavudde ebweru wa Africa. Uganda allowed Tutsi refugees from Rwanda into Uganda in 1959. Uganda ng'eggwanga lyakkiriza abatuusi abanoonyi b'obubudamu okuva e Rwanda ne bayingira eggwanga mu 1959. The social revolution which they sparked olw'okuba nti bo baalina ebyabatuukako ebyabatuusa okuva gye baali okuyingira ewaffe okubakkiriza. They were admitted into Uganda on humanitarian grounds. Abasajja abo ba Museveni bannaabwe munnange bakkirizibwa mu Uganda ku mbeera ey'obuntu bw'abantu oba okuyamba buli muntu yenna ali mu bwetaavu kye bayita humanitarian ground. And on temporary basis era ku bukuumi obw'ekiyita mu lujja oba obutonotono bwe balina okubeerako mu ggwanga lyaffe Uganda. I was in senior 1 at that time. Nali mu senior esooka oba senior emu mu biseera ebyo. When Kabale area became overburdened by some who moved to other parts, including the Ankole, Rujumbura, Bunyoro, and Toro. Nti bwe nali nga ali mu senior esooka mu Ddogo, abasajja n'abakazi bano abatuusi bajja ne beeyunira ebitundu omuli Kabale ne bafuuka bangi nnyo ne bakifuukira ekizibu. Abamu baatindigga eŋŋendo ne bagenda mu bitundu bino wammanga omwali Ankole, Bujumbura, Bunyoro ne Tooro. Era ndowooza bwe mwetegereze nnyo abantu bano bakugamba nnyo nti bava nnyo mu Ankole, bava nnyo e Bunyoro ne Tooro. Mutegedde bulungi. This was done purely on humanitarian grounds to the children of God seeking temporary place for their family. Ebintu bino byonna bannayuganda babikolanga n'omutima omulungi ogw'obuntu eri baddugavu bannaabwe era abaana ba Katonda abaali baagala obukuumi obw'ekiseera ekigere ne famire zaabwe. Twogera ku Museveni ne bannaabwe. My late father, a priest by profession, instructed us, his children, and his late wife, that we should extend them helping a hand when they arrived at our church. Tata wankati omugenzi yabinnyika mu nsuwa n'ayolekera wa jjajja Godi. Yali mubuulizi wa njiri mu biseera ebyo. Era yali alina abaana be swaako ne mukyala we naye eyabinnyika mu nsuwa. Baatukubirizanga omulango gutakungula nti tuteeke nnyo omutima omuyambi n'omukono omuyambi okuyamba abantu abo abaali batuuse ku nnyumba y'Omukama we baatuukira. Ompulya bulungi nnyo. We did everything we could without asking questions. Twakola buli kyekisoboka kyonna nga tetubuuzizza kibuuzo kyonna abantu bano ba Museveni be bayambanga.
Now it is those people that are murdering us, keeping us out of a country. Mukasera kano wetwogerera mpawo kaaga nange mwedi mukulekaniranga ayanobako. Abantu bano betwayamba nga tubabuza bibuuzo bagenda maaso okutta n'okuwamba abantu baffe era batusindiikiriza n'okufuluma ensi yaffe. Pulya bulungi nnyo. Destroying our properties, denying us what is right for ours. Abantu bano butunyigiza ofuluma eggwanga lyaffe buli kimu ekyaffe bakisse. Ebintu byaffe babitutte. Saako n'okutuma obwannannyini ku bintu ebyaffe kennyini ebibadde ebyaffe. Muza mukira bulungi ekigenda mu maaso mu ggwanga. Tugenze mu maaso. That's why some of us who went through this situation don't want to happen to our children. Yensonga lwaki ffe abayise mu mbeera eno tetwagala baana baffe bayite mu mbeera y'emu nga gye tuyiseemu. Kyenkugambye wali kyenkusomesezza ne nkugamba nti ffe tulwane nnyo okutaasa eggwanga eryo. Abaana baffe baleme kusanga ekiyumba mu nnyale okuyita mu mbeera ffe gye tuyitamu. Okutuuka okuggyibwako buli kimu n'okusindiikirizibwa okugenda mu mawanga g'abazungu ate naffe tuyita barefugee oba tuyita enseekeezi ezijja okunoonya obudda mu nsi zaabo. It was Obote who moved a motion in Legiko to allow all Tutsi refugees into Uganda without limiting the numbers. Yali Kawenkene Obote eyaleeta ekiteeso mu lukiiko olwa Legiko okukkiriza abatuusi bano abanoonyiboobubudamu okuyingira mu Uganda nga tebaliiko komo mu nnamba yaabwe oba mu bungi bwabwe. It is those refugees right join the army in security forces and murder our people. Nti munnange abantu abo abanoonya obuddamu bayingira amagye ne bayingira ebyokwerinda by'omugenzi Idi Amin ne batandika okutugumbula bannayuganda kyeyonoonero. Ebyo Museveni kennyini yabyogera. It is those people that Obote fought for that helped Okello to overthrow him out of power in 1985. Abantu abakennyini abatamanya ngamba baserwajja okwota basinga bannyinimu entandama obudde buno. Munnange be bayambako ate Kawenkene okulwana okujjako era kati omugenzi yabinyika mu nsuwa n'ayokerwa jjajja Godi okujjako Obote mu 1985. What many Ugandans don't understand is that the Tutsi refugees in Uganda are the ones that had administrative experience in Rwanda. Bakugambye nti bannayuganda basinga obungi kyemutamanyi era kyemutategeera nti abantu abo abatuusi abajja okunoonya obudda mu Uganda be bamu ku abo abaalina obuyinza obw'okufuga era n'obumanyirivu mu ggwanga erya Rwanda gye baafuutuka. They arrived in Uganda as British were leaving, so the Tutsi learned English quickly and replaced departing British. Abantu bano batuuka mu Uganda ng'Abangereza ebiseera bali baagala okufuluma eggwanga Uganda. Abatuusi bano munnange baasoma Oluzungu mangu nnyo ne baluyiga. Era kyabanguyira okudda mu bigere by'Abangereza abali bafuluma eggwanga eryo. Mumpulira bulungi nnyo. Do you remember Frank Karimuzo, who rose to be Vice Chancellor of Makerere University and a very senior advisor to Obote? Bakugamba nti ojjukira bulungi nnyo omusajja gwe bayita Frank Karimuzo ono eyakozibwa n'atuusibwa ku ddala ery'okumyuka kulya ssettendekero w'e Makerere era n'atufuuka omuwi w'amagezi omukulu mu gavumenti ya Kawenkene Military Obote. Bakubuuza nti omumanyi? Do you know where he came from? Bakubuuza nti omanyi nti yava? Wali ne bateekawo nti yava Rwanda, ne bateekawo akawumuze. When Museveni captured power, do you remember Fred Rwigema, Paul Kagame, Dr. Bayingana, Kaka etc. Bakugambye Nyambi Yosoferi Tibahabulwa omusajja omutuusa Omunyarwanda atonye Mmoli bwe yawamba obuyinza mu 1996
bongera okubuuza nti omugenzi Frederick Rejema ali omumanyi bulungi nnyo, omukulu Pilato Paulo Kagame wali omumanyi bulungi nnyo, ne Dr. Bayingana saako ne Kaka wali omumanyi bulungi nnyo n'abalala ne bateekawo akabuuza. Do you know the jobs they were occupied? Bakubuuza nti wali omanyi emirimu gye baali bakola mu biseera ebyo. Do you remember the Menorandis who left Uganda in 1994? Bakubuuza nti ng'okozesa engalabi gwe gy'oyita omutwe ojjukira bulungi nnyo abasajja bano mu 1994 bwe baagenda ne bafuluma eggwanga Uganda, okyabajjukira nnyo mu 1994 baalagawo bakomekeza bazze waabwe. I personally was shocked because I thought those were Ugandans. Nti ye ng'omuntu yafuna ekyekango kuba yali alowooza lindako agambye nti ye ng'omuntu yafuna ekyekango olw'ensonga yalowooza nti abantu bano Bannayuganda who currently taken over by foreigners who then proceeded to murder citizens, chase them out of their country and destroy their businesses. Mbu bano bagenda ne badde ewaabwe ne batinkula entalo ne bagoba abantu ku mataka gaabwe ne business zaabwe ne bazisaanyaawo. Since I supported FADC in 2026 elections, I go to Rukungiri and see the damages to the damage to my properties, hiding behind the family fraud when the damage is politically motivated. Nti mu 2016 abasinga obungi baddako ko ewaabwe ne bagenda otutuuka okuba nti baali bayingidde ebyobufuzi ebiwakanya Nyanda Esofeeri, bagenda okusanga ng'ebintu by'obugagga ebya famire zaabwe byononeddwa nnyo bya nsusso olw'ebyobufuzi Museveni byateekawo. Carrots have been offered to achieve the political goals of silencing me or other. Nti obusente obutonotono saako n'obuntuntu bawa abantu okubabuzaabuza n'okubakwata obwongo nga ye Museveni bwagezaako okusirisa abantu n'okufuna ebyetaago bye yali yeetaaga mu by'obufuzi bya Uganda n'okutuuka olwale abadde akyakikola. Kwe kuba nti nejjo ly'abalamu wano yafumbye omuceere ogwagaze ng'ayita mu bbalamu n'aguwa abaana n'aguwa n'abantu abaaguleseewo, era nga jjo bwe nabagambye nti bano banaatuuka ku ssomero onoowulira ekinaafa Mukamugwanya engalabi zivuga ng'ezaaniriza mpumuzzaamu awo. We must not allow this to happen to our children. Tetusobola kukkiriza baana baffe be tuzadde abavudde mu ntumbe zaffe bakyali myaka emito bambi ekintu kino okuddamu bba kwako nga twesudde gwe naggamba tesobola kukola ku nsonga zino ng'obudde bukyali. This struggle with Museveni is about self-defense, if not self-determination. Akugambye nti eno struggle gye tulimu ffenna olwaleero erwanyisa Museveni si ya kweziiza kyokka, wabula eriko n'okuba nti tweteeka mu mbeera ey'okwegumya n'okubeera abagumu mu kulwanirira enkyukakyuka n'okuzza eggwanga lyaffe emikono gyaffe. Native Ugandans need to understand Museveni is allowing refugees, migrants into Uganda to use them to fight us to take over our country. Bannayuganda bannange mwenna bannakabala mbategeeza mulina okukitegeera nti Nyanda Esofeeri akkiriza abanoonyiboobubudamu abava mu nsi ezeetoolodde Africa okujja mu ggwanga lyaffe Uganda abakozese okulwanyisa ffe n'okutwala ensi yaffe nga bo Obote n'Abangereza bwe bakozesa okutwala eggwanga lyaffe. Kati ne tutandika okwemagaza nga akabwa kasibe ku ggaali nga kasigaddeko nga lusu okumanyawo gye kava olw'ensonga banaakatuusa gye banaakasibira tekajja kumanya buvu bwako na buddo kye mbadde nga mbagamba ebbanga lyonna. Do you understand that? Tugenze mu maaso. The longer we allow him, the more people he will bring in to fight us. Gye tukoma okuleka Nyanda Esofeeri tibahabulwa ne famire ye okusigala mu buyinza, gy'agenda okukoma okuleeta abagwira okuyingira eggwanga lyaffe batulwanyise batwale buli kimu ekyaffe. Mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo.
take our land and we become refugees in our country. As it happened in Rwanda when the Tutsi defeated Hutu, who were later dubbed Hutu, meaning slaves. Not to forget Hutu had kings that were abolished. Ulira nye wantu wano. Ulira nye wantu wano. Kankadde wali waggulu. Kankadde wali waggulu. Kankadde wali waggulu okawole bulungi nnyo. Native Ugandans need to understand Museveni is allowing refugees, migrants into Uganda to use them to fight us and take over our country. The longer we allow Museveni, the more people he's willing to bring to fight us, take our land, and we become refugees as happened in Rwanda. When the Tutsi defeated the Hutu, who were later dubbed Hutu, meaning the slaves. Abajjukira bulungi Odrek Lwabogo mu katambi ke ng'ayogera okufula bannayuganda abaavu emponga byoya era bafuuka abakozi mu bwakabaka bwabwe. Mukijjukira nti ye mujjukira nti e Rwanda waliyo bwakabaka era abasajja bajja bwakabaka ne babusaanyaawo tebuliyo. Abajjukira bulungi Kabaka Kijeri mu byafaayo gyali n'abalala baaliyo ne babajjawo. Ani ali mu kulwana okuggyawo obwakabaka bwa Buganda? Ani ali mu kulwana okujjawo n'okunaabula obwakabaka obuli mu Uganda yonna? Wakitegedde bulungi ekintu ekyo. Tukyagenda mu maaso. Era abatuusi bano baawera obwakabaka mu Rwanda. Kyova olaba nti ono Museveni bwe yatuuka mu Maserengeta gye yayita ewaabwe kye yasooka okukola teyabakkiriza kuzzaayo Mugabe. Abanyankole mwakiwulira? Mukitegedde bulungi? Ono abagamba nti wammwe Obugabe yabujjawo teyabuzzaawo kubanga akimanyi mission eviira ddala lye ewaabwe. Tugenze mu maaso naatera okufundikira akantu kano. That's what Museveni will do to Ugandan kings at appropriate time. Ekyo kyennyini kyenva okubagamba Nyando Yosoferi n'akabinja ke kye bagenda okukola mu Uganda eri obwakabaka bwonna mu budde bw'obutuufu bwa pulaaningidde. Kano kakulu. Nyando Yosoferi kya pulaninga okukola mu Uganda okusaanya obwakabaka bwonna mu budde bw'obutuufu bw'anaabwe bwagalidde. Katusooke tuddeyo wano katono, wumuzaamu wano katono. Obwakabaka bw'Obuganda bwabalema era nze gubavuma banvuma nga batuddeeyo. Bampita kifiire kitulemeseza program. Obwakabaka bwa Busoga Museveni kennyini yabwerondera ng'ayita Mukadaaga n'abantu baabwe muva wala mutegere bimukwatako. Kati wano wenjagala okulekera ebibuuzo. Obwakabaka bwa Bunyoro obwakabaka bwa Bunyoro omukyala aliyo mumutegeera. Abaana bazadde mukakasa nti bakabaka wa Bunyoro. Ekyo kibuuzo nkibalekedde wano tugenze wali. Okufa kwa kabaka wa Tooro ne yali muganda we Happy Kijana Ngoma enfaayi ne muganda we enfaayi gye yafa ng'eyamutta Katuulamu ate omukyala n'amala agenda nawasibwa Gaddafi. Stories ebintu nagano byogerako neddayo ovuga akatambi otandika okwetegereza sinaaga zonna eziri mu Bwakabaka bwonna. Ojja kwetegereza nti eno statement yeso esemba yeeno ntuufu nnyo. Bino batayagala bagamba bye mutayagala kunoonyerezaako. Bwe tubyogerako nti abaana bakola propaganda katugende. Those NRM MPs with their speaker don't understand what they are doing, and they
devise implications for their children or relatives. Bano batumbuto abachise museteserezo wa parliament museteserezo aba NRM. Saako ne Namagoye eyesibye ekiviri kyendiga atula mu ntebe eyo nga yesize yemesse omuzigo Carolite yesize santi ne mwesiga ku santi mmwe. Bwoba wesiga ku santi nga tonna fumbirwa tonna wasa tonna zaala nkwetaaga enkya mu meeting. Bwoba oli kuno nga wesiga ke ekizigo santi oba imperial ngoba wakozesaako negundi ebolu sabuni yali awo nga wabikoze nga tonna zaala tonna fumbirwa tonna zimba maka nkwetaaga enkya mu meeting ku ssaawa nyizo okumakya enkya. Wakozesaako imperial sabuni bayita imperial nowesigako ebizigo santi nkwetaaga mu meeting enkya waliwo ekikyamu osaana kutwala mu kyogero waliwo ebizibu byolina bingi nnyo. Enkya bw'oba weesigako ku imperial santi ebintu ekikulanga ekyo